But secondly, I want to thank God who has kept you alive. God provides for you. One of the things I normally tell people is to be grateful. To always thank God. There is an unknown author who said that you may be complaining about life. But think about somebody who died yesterday. Yesterday I was in Bunga, in the Rotary Club there, and they were eulogizing that famous Rotarian, the late Majwega Musoke Samuel, who died, and his body is not yet here. So, maybe complaining about life, but think about somebody who died. Then he said, maybe complaining about your job, and maybe my job, I receive little money, and my job is too heavy, and so on. But think about those who admire to just get that job, to get that office. I said, maybe complaining about your husband, about your wife, but think about those who are looking for them. If you think they have no market, upload them on Jumia, and you see whether they would come for them. They said maybe complaining about the nature of your house, your room that's not clean, not well mopped. But think about people who spend nights on the streets. Maybe complaining about your children. But there are so many women and men in this country and in the world who are looking for this one child. I don't know if they have met them. So you may be complaining about anything. You see, when you focus on hardships, you cannot see the hand of God in your life. So we have to be grateful. One of the women I listened to is Oprah Winfrey. One time she went in a university and told everybody in the room to close their eyes and breathe in and out 3 times. And after I told them, say thank you. She told them, say thank you that you are still here. Thank you are not yet dead. Thank you can still see, hear, and do something. So I thank God for whatever is doing in your life. Those of you have any kind of peace, be grateful. If you can work, if you can still walk here, be grateful. If you can still earn salary, be grateful. Recently I was in the Zambia hospital. I'd gone to check on our sacristan. By the way, she died. May she rest in peace. So you say life is too short. No, life is very short. Somebody said that life is a gift. Live it, celebrate it, cherish it, and fulfill it. My friend Dr. Jitaka, who died, told me that, Father, I live one day at a time but free. So I'm grateful for you, for whatever God is doing in your life, and for everything He has done in your life, and everything He's still doing. Let us say, Katonda yebale, yebale nyo, Katonda yebale, yebale. Wabata kubanga mukama tonde yakolede. Obutedisa, Katonda yebale, yebale nyo, Katonda yebale, yebale. Obutedisa, Katonda yebale, yebale nyo, Katonda yebale, yebale. Yakumwebazanga, emirembe yonna, yakumwebazanga, obutedisa, atenderezebwe, omukama. Kale bajja kusasula, Mukama takolima, alabula. Tinga omulengera abantu wano mu vision group nga tebasaba. Bali omuntu yenna atasaba, mulabe duka. Abantu bonna abatasaba wano sebo bali responsible okusula vision group. Omuntu atasaba n'omuwahaago bamosiranye. Ne bw'omuteeka mu motoka ofuna ekizibu mu kkubo. Bonna bemmanyi wano abakola nga tebasaba. Musaana mubagobe ne mu vision office. Abantu abo babulabe eri bo bennyini, babulabe eri group zonna ze bali mu social media, babulabe eri ebyalo byabwe, amaka gaabwe n'eggwanga abatamanyi Mukama. Ate osanga abagattako ne basamya n'ofuwa ku mmindi, abo balabe edduka ne bajja ku mukolo tenti mwatuleberamu ebisiraani. Mwenda abantu abalonga mwerabira Katonda gy'abajje.
kale mulimba bantu mmwe mulimba waliwo abantu banoonya mukama n'abawa emikisa bamufuna emikisa temuddamu kulinnya makereziya temuddamu kulinnya masinzo temuddamu kusaba kati bwe ziggwawo nga mukomawo beba n'abakazi abakulukulu n'abasajja abakulukulu abasula mu makanisa ng'engeri gy'asomamu essaala alinga alimu olufungo asaba n'asaba ne mu nnimi z'atamanyi gegana amakanisa agamerusewo gajjudde abantu basinga bali under depression abantu basinga emyaka gye balina okusabiramu actually gyokoma okuba omuto gyolina okwetaaga ennyo mukama bw'ogenda okadwa twetaaga nnyo okusula namakereziya namakanisa emikisa ekisana gye bagikuweddeko bw'okola naawe 5 6 7 somayo katono weebaza ddayo byolina bikumala bumazi oba bingi babitono enewe mukama badde agamba abantu bane nti bannange mwanneerabira mwaliko edda mwali muzabibu gw'amaanyi nga mufuna naye kati muneerabidde mujja kusasula munamwe abalona nga temukyasaba temukyagenda makanisa temukyagenda masinzo gammwe temukyalinya makereziya temukyalina budde bwa ssaala muli mukukola bukozi bantu bangi abakoze emirimu gye mukoze nezo ofisi mulinsimu mwazisookamu waliyo abasooka abamu baafa abamu baabagoba kati oba oli awo okunywereramu mulina okukwekwasa mukama ababeere nene ensinzibu bannange omala mugamba nyangu ensinzibu nga mugiraba omusajja wokuwasa nabo tebalabika oyinza okuzaala akaana nga nako nomwana nogira okukaleka mu ddwaliro noga kano kafudde wakati kali mu kika konna kaddugavu katunda bulala naye nga mukama ogamba eseeno nkalubu tibugite gyakuzaaga mulimu abalogo mulimu abantu abazibu wantu bakati bwemuli wano naye tusobola kumanya abantu balogo ennaku zino sikyasinzira ku ntalabuusi nakidasapulete nga nti muntu mutuufu mala kwetegereza nnyo oba ddala ebintu byolanga kungulu byebirine mundayo abantu bazibu nze munda bujje mbadde ngenda mbadde njigiriza abantu nga mbagabo nali ngenda enkozi naye mpita mu katawuni wali ebuwama waliwo omuntu alina omuntu ate kyali muntu mukulu ng'amukasuka n'agwa ku motoka yange kabisa ng'alina gwamukasukira kiro ssaawa 2 tekikana mutaano goma akafaananyi bwe yagenda yamuyoola n'amutereka n'amuleeta mu kibuga ng'alina gwamukasukira nalisinayiti naye nambala kutuuka wali petrol station ngambuuza ani agakubye kongo amayinja kiki bali univasity bali kiro kane ngende enkozi ku univasity nga ngenze manyi abantu bazibuzibu pane mulina okubeera nga bano abantu mukama bakukulumira mwena mukama gyabajje abaava mu byalo mwebazenga mukama mwebaze kati sobola nekyala mwebaze akalimo koolira wano mwebaze figa wetunuulire timukama webala akabiina kwekali waliwo abatakalina ate ambula nemugamba ne kati akakaita mwebaze mukama abasobola okuzaala bulina okugamba you must be grateful research neeraga singa bulina okufuna obutikiti 17 newebaza eyisaala eva y'amaanyi mu bulamu muyige okwebaza mukama mujjukiranga gyabajje abalokole balina akayimba ke bayimba bagamba bw'ojjukira mukama gyakujja ozinangamu amazina mwana gwe bw'ojjukira mukama gyakujja ozinangamu amazina mwana gwe bw'ojjukira mukama gyakujja ezinangamu amazina mwana gwe bw'ojjukira mukama zinangamu amazina bw'ojjukira mukama zinangamu amazina bw'ojjukira mukama gyakujja ozinangamu amazina mwana gwe sibawulira bw'ojjukira mukama gyakujja ozinangamu kasente bino mukama asembera kukuluma bwati tuuse oba okunoonya omukama okutuuka bw'alijja n'abayiwako obutuufu bwe so point yange eri wano nti temerera mukama gyabajje mwongere okumwekwatako mumusabe nga everyday amina nnyo tomala kufuna bizibu okunoonya mukama
Prayer is not a feeling. Prayer is a commitment. You must be committed to prayer. And remember what God has done. Because they are Uganda. Ojjukiranga Mukama gy'akujje n'otambulanga naye everyday. Kati point njimaze. Kangende ku ssomero ery'oku. Omuntu eyabula yaliwa. Beba ne bogeddeko mu ssomero erisooka. Abeera bya Katonda nga tebabirinako. Nga tebabirinako era baneneebaza Vision Group. Sebo, Deputy CEO. Nawe Chief Editor. N'abanene mwenna abali muno abalala. Okuba n'emmisa wano kirungi. Nga tubasabirako. Mubeere nga mulina amaanyi ga Katonda nze olumu ngenda mu maka g'abantu olwayo. Amaka agamu tegayingirikika. Bafuuyi bamindi bakola ebikolobero oyingiramu naye n'ovaayo ng'olwadde. Naye wano wange gye tusabaasabako era kaleko. Kale onobeerawo amaanyi ga Katonda agabayamba okugenda mu maaso. Amine yakula. Sebo CEO endiga zonna ezaabula muzirabule zidde mu makereziya basinze Mukama. Omuntu ataliimu Katonda guba mukebe. Omuntu atalina Mukama tasobola kutya kukola kikolobero. Ekizibu ekiri mu ggwanga lyaffe be bakulembeze abatamanyi Katonda. Ebizibu tulina kyokka tebamanyi Mukama n'akamu. Tabanani mukulembeze Mukama Katonda ababeera. It's telling them that when you are close to God, you are not any possibility to succeed. You can succeed any day, any time. Most of the most important things in my life have happened suddenly. So great things happen suddenly. When even you don't remember when you asked for them. In my life, most of the things I have, I didn't pray for them. Actually, what I prayed for, I don't have. What I have is not what I prayed for. But what I didn't pray for that I have is better than what I prayed for even. That's how God does. He exchanges the prayers for your needs into those He wants you to have. So, the kingdom of God is close at hand to those who put God first in their lives. Amen and you? One, in my life as a priest, for me I'm educated, the church has educated me a lot. I'm a 5-degree holder. So I'm educated at least. Because in those 5 degrees, I have 2 masters in those and 3 bachelor's degrees. This is about time, so experience, but nkuli ekigo emyaka kati 2 gigenda mu 3 ate mbadde faaza kati emyaka 7. So nyina genda byensomedde nebbanga ddene nyo bwafaaza si bwangu bwakutuuka ku bwe buwakana bugezeeko. Naye waliwo ebintu byenjize mu nsi byenjagala mutambulireko. Ekisooka bannange mukulembeze Katonda ekyo mbapulira ga bwereere. Nze whenever I wake up and pray, I get out of my room stronger, more hopeful. There in Kiibi, we demolished the existing church and we are erecting a new church there. And it was not easy. We had little money on the account, by the way. We began with 124 million, and the church will be worth 6 billion. But we didn't fear to start simply because of one thing. I've come to believe in God's providence. God provides for His people. When you put God first, He's promising you a lot of things in the Bible. Even that Quran, for me, one of the pages I've read in the Quran is that first book, the Surah Al-Fatiha. When they talk about God, He's a powerful God. So God is promising you that when you put me first, I will give you what I want. I will give you what you want. I'll bring the money. I'll bring the peace. I'll protect you. I'll move with you. Never get out of your room minus talking to your God in your different religions. Make sure you are humble enough to use your knees and fight the battles of the day. You see, this day, a day has 86,400 seconds. Are you aware?
Always live one day at a time, but fully. To maximize your day, you need the power of God. You need to infuse God's power into your daily affairs. Wake up and pray. Meet God before you meet people. Talk to God before you talk to people. Work with God before you work with your institution. These institutions you have, you must love what you do more than you love your institution. Because these institutions, they get tired of us sometimes. So if you want to be ingrained in your servitude, you must put God first. God will protect you, He will fight for you, He will give you the wisdom to survive this life. This one is very complicated. Abamu mukyali ku myaka gy'olina abamu mukyapangisa n'okupangisa. Temunnafumbirwa. Ate ng'emyaka gy'olina ogenda okuba. Naye nga n'omusajja tonafuna, abamu temunnazaala, abamu embuto zivaamu, abamu bakola bata. Oba n'ebizibu nga tomulina ansa yaabyo. Waliwo abantu abalina ebizibu abikugamba n'ojjako n'ekizibu. Nga naawe bikulemeredde. Bizibu nga by'amaanyi kale. Okufuna akalembereza mu nsi, musabenga Mukama abayambe. Kizibu nnyo okulagaanya atanjagaliza. Kizibu nnyo okumanya ani ayagala oveewo. Kizibu. Eno beera ng'oli mu kwiya kubaawo naye ng'aliwo ayiye oveewo. Naye Katonda yabeera ku front line of your life. God is at the front line. Yabeera eri ng'akulwanirira. Buli osaba Mukama nti nkulembera n'otakola nsobi nnyingi nnyo mu lunaku. Abantu abasinga gye bajja mu Kenenya tebamanyiyo. Gye bafuna agalodde tebamanyiyo. Abantu abasinga bagwa mu gaapu za Sitaani unknowingly, simply because they lacked the guidance of the Holy Spirit. They lacked the guidance of God. So put God first in whatever you're doing. The Catholics here, why can't you recite your rosary? As I was driving here, I came reciting my rosary. Go for the Blessed Sacrament. Before you come here, pass fire across the King, attend morning mass, come and work. When you enter your office, make a sign of the cross. Begin your work. As you enter the car, make a sign of the cross, pray, talk to your God. That's how you're gonna be peaceful. That's how you're gonna achieve. But banji bayine motoka. Never tuzise ku bantu abagagga bayina sente. But balese ebizimbe. Balese buli kimu kyonna. Ofana obireka nga tewalina kantu nakamu kogenze nako. Naye ogenda na Katonda wo. Mwena abantu abatalina madiini gye mugenda n'obulungula bw'iki namba tosabyeko. That's why you are poor. That's why you can't succeed. That's why you can't move forward. Many people have problems because they don't pray. Bana bambanyirira abagagga naye banaatera okufa. Ne Mukama abayinga talina ne Sitaani abagani. Waliwo omuntu yagenda n'agamba nti nno abantu omuntu yagenda n'anyumya n'agamba nti walibeereka firimu Mukama kaalaga n'okalaba naawe nti lwaki ogenda mu muliro kebeera wano. Naye naga nti waliwo n'ebintu ajja okulaba agambe oh my God ate nga ye Katonda. Ganga ebikolobero by'okoze bisusse we byandikome nti oh my God. Nga Mukama naye agamba naye mwana nga wasukkawo wagenda naye. So mukulembeze Katonda ababeere. Awo kapointi kankalekaawo. Kapointi akalala. God has a plan for your life. Are you aware of that? God has a plan for your life. You have every reason to begin the day positive. Be positive. Be hopeful. It's not yet over. Defeat can only be accepted by an individual when you set it's your reality. God has beautiful plans for the future. Be hopeful and expect more bigger things to come into your life. In life, we get what we hope for. What are you hoping for? Are you hoping to be rich one day? Are you hoping? There's a girl who asked her mother, my mother, will I be beautiful? Will I be pretty? Will I be rich? And the mother told the daughter, that my daughter, whatever shall be, shall be. The future is not ours to see. You see this future, when I said but I didn't plan for that. Emikisa gya Katonda oba ebintu ebirungi byonna bijja w'otobisuubiridde n'ebijjira omuntu abadde abitegekera. Mu nsi temuli lack. Lack is a meeting point between preparation and opportunity. Be hopeful. Mubeere hopeful mu nsi.
muleme kuberesanga abaana abato nga bagamba maama nze nadiba ku myaka 25 odibotya ku myaka 3 odibotya lwaki mwenteekako words have power. Wake up every day, talk to yourself positively. Osanga n'omuntu nga yamanyi nti ndi mubi manenga ndinga yakyama nenga tosobola batufana okolera kalungi. Appreciate yourself and be hopeful. Go into the future with hope. Avoid the thoughts that are wrong in your mind. Bantu bangi bali makanisa basaba batuloga aniya kuloga batuloga ne aniya kuloga really. Munsi mubere positive. Your mindset is responsible for who you become tomorrow. Do well your work. Mukole bulungi emirimu gyammwe wano gye mulina okukola egibasasuza. Omulimu gwo gwe gukuwa promotion. Buli muntu yenna kyokola kwolya. Mukama ayita mulimu gwo n'akuwa. Mwenna abakozi wano emyaka n'emyaka naye nga tolina kojja wano vaawo. Funa ogende walala kiba kitegeeza omusozi kuti buli wano. Either bibadde okola kati byengalye. Mukola bulungi emirimu gy'abakama bammwe. Tubasaba mukolenga extra. Be extraordinary employees. Those employees who do extra. Do give your institution more than you are paid for. And this extra will be paid by the power of the universe. God will pay when you do good work. Make excellence your lifestyle. Always produce excellent work. Be excellent in everything you're doing. Obango wanika story, be excellent. Obango ita mawuli, be excellent. Obango ina chokola, be excellent. When you are excellent, you are going to be rewarded bountifully. So love what you do. Be proud of what you do. This institution is not an umbrella. This is your home. Kolo mulimo go kwa chitawo ba mama o. Obakale go. Omulimu gwo boyagala okufuna omukisa gukole nga nze nga bwe nsoma misa nengisoma ndi wano ndeekanda pulya nanka ntandise okufuna obuzibu lwaki byendibombyagala binyumira nsobola nze okubeera nenjogera nakulamba nga sisirisi kubanze buli mwezi nsomayo ekitabo kimu kati kiba kitegeeza mutuwa bulimu ebintu bingi nnyo so okubeera nenjogera olunakulamba nga sisirise so mwagale kyemukola ate mukole bulungi emirimu mwewala obubbi n'okufuna sente z'obwereere mwewala okubeera mu kifo kino nga tolina balijo ogattako otolako ntoole mwewala okubeera wano ng'okubeerawo kwoli mukuku toli mukisa mubeere mikisa eri institution bannayuganda bonna abasuula institutions their failures tosobola kusuula kintu nga kyo n'ogamba onaafuna emirembe mu nsi pe ebintu bino si byakulyamu bulya n'institution ekusinga obukulu beerawo be a trustee of future generations. Make sure you add value to it that when you go others will come and enjoy the fruits of this place. Akalala kanyogere ku setbacks bannange ebizibu birulwamu naye a setback is a setup for comeback. Mwenna abatubidde mu bizibu kati wano ngoli mu bizibu mu kizibu ekyo yagona emerge stronger. Munamannanga olina woolaalidde oli mu crisis temugwanga mu maanyi abantu mbaga mubeera nga bafighter all the time. Mugende mukebera abakazi n'abasajja ab'emyaka gyammwe agazibu g'olina nabo ge balina ate osanga goli kalekaleko osanga oli kalekaleko. Mu nsi mubeere bantu b'amaanyi muleme kaabakaabanga abaana abato bw'okaabakaaba ensi ekwewuunya eno ensi y'abantu b'amaanyi abakazi abagenda muleba n'osindika akaana pyo ne bakwali. Yes, the universe has no space for scrolling minds. Setbacks zemufuna, disappointments. Kale omusajja ono n'azaalamu omwana n'asuulawo kale bannange mwami wange yafa. Yes, by'otalina mu bulamu bwo tobyetaaga. Otandikiranga bw'oli neweyambisa by'olina n'okola ky'osobola. Eno ensi bwetyo bw'eri. Ensi singa teyali mu bizibu tiyandiyumye. Obulamu singa tebwali mu bizibu wandibadde boarding. Problems make life. That's true. Size bafiirako naye kanjogere ku using your time. Bannange, what are you doing with your time? Abamu balengera mutandise okula. Bannange muleme kufiira wano.
temulinda kifo kino kubagoba bw'olaba ng'okuzeekuzeemu okaddiye oba ng'okuzeekuze bane weliteyalingise tolinda bantu kukwata ku nkoona nti baabagenda ebaneka mbabuuze mwabaludde wano sente badde muziteekamu teziwera buwezi mulinayo kakike mukuze bano emale babuuza kale mbuuza what are you doing with your time nga muvudde wano musula bwa musula n'abaani mukola ki tetumanyi muli biki kwegalanosanga abantu nagamba nabuuza abantu kale banange balindaga omusajja nene babuuza naye muwasika mufumbirikika musaalikamu mukubika empeta mubeerawa mukola kino obudde bwammwe kakiko olinawo emyaka gy'olina ne by'olina bikwatagana emyaka gy'olina tukusuubiramu biki wandibadde wafumbirwa wandibadde olinayo ku baana embuto okubulamu nkuule oba tizimeramu muggwe so what are you doing with your time bali mbalabula n'ebintu bisatu ku kintu ekyo mu myaka nga mukyatoba mujjukire okufuna ebintu bisatu ekisooka mujjukire okukola sente n'okuzizaazaamu amiina mujjukire okukola sente n'okuzizaazaamu mujjukire okugula bupoloti mu buzimbe mu akayumba bwe munaabeera ewammwe tiwaddika ng'oli mukazi mukulu wa musajja mukulu tewabeereka so sente ekokubiri fumbirwako wasaako oba wasibwa omusajja oba gwasiza omukazi I don't care kasobera nga yeeyo fumbirwako wasaako oba wasibwa n'ekyokusatu muzaale abaana bano bonna abawala bafuna embuto ne bazijjamu wayi olubuto kazaala luloba be papa luzaale oba oli mu ssomero sooka oveeyo zaala omwana naye osomero temugyamu mbuto muzaale abaana ate nakusino badde ngamba abaana muzaale abaana nga bawerako ozaaliremu n'aba emergency kubanga waliwo aboonooneka era nga basekangamu ne babuuza mewammwe tewali bakana nga babasala nga bayonooneka singa bakoma kwabo famire yandibaddewa famire yandibaddewa singa bakoma kwabo kati obo naazaala abaana muzaale abaana abawerako sibagamba genda mbwezaala mukazi omu basobola okuzaala abaana maama yatuzaala nga yazaala wazaala 12 muzaale abaana abawerako kati ebintu ebisatu naate obikoze mweteeka okuloga bannammwe wede okubeera mu nsi nga toli musanyufu mbasaba buli omu bala obudde bwo okole byolina okukola sente bufumbo n'abaana bonaaba nga tobikoze obulamu bujja kubeera buzibu kanfunikire n'obulamu mbate mwekuume obulamu kale bwa kiseera osobola okwagala okulya obulamu ne bukulya kyangu nnyo ogamba bulamu bwa kiseera bannange mwekuume babadde mu Northern Uganda banoonya abantu abanagenda mu poliisi naye nga waliwo abavubuka bangi tamanyi na kumanya nti mulwadde balina mukenenya enziku ne kabootongo bazibali muli bannange nga mukyakala mwekuume mubeere balamu sirimu akyaluma abantu amina nnyo mwewala ebintu ebigenda okumalako emirembe mu nsi abantu abamu mulinga abateyagaliza kuwangaala omusajja myaka 7 funa muwala muto takutula enkizikizi nga muntu abanga ateyagaliza gwe nosula mu bbaala nonywa omwenge lwinali mbuuza abantu otuuka ota ku myaka 4 tomanyi kika kya mwenge kyonywa tomanyi cupa kwokoma lwaki onywa omwenge nosiimuuka lwaki osula mu bbaala n'emmotoka yeewunyizza njagala kubasaba buli omu gy'abeera mwekuume mbasaba mwekuume lya bulungi emmere namu tomala galya bintuntu byoletegeera lwaki omala olusanya lw'embizi olira ne bajjajjaabo ibintu bitegerege manya lya emmere namu sula bulungi bwosula badde buli jujjano nakola musula bulungi emmere nyama gino mugifeeko bannange eddwaliro tirigendekamu neggwanga muliraba eggwanga balibyemu buli kimu eggwanga lyonoonesi liri upside down
amalwaliro tetulina n'abasawo babaddemu amaanyi bamula engeri gyakutte empisa abeera nga akutuluka engeri gyakanuna amaaso ng'alinga ataalidde yagenda okujjanjaba sente zafuna nazo ziri awo za muswa kyaka Uganda fe tusobola okuexportinga leba ensangi zino bantu buli omu ali mukudduka ane bagamba nti eddembe ly'omunaku mu Uganda kwekuuma ng'oli mulamu wekuume ng'oli mulamu making sure nti oli mulamu oba kiro misana bino emukyankalanireyo out webase n'omusajja n'omukazi gw'otamanyi n'ogamba amusolo I was high bw'obeera ng'oli high osigalangamu n'amagezi ag'ekuuma mwabanene mukole ku dduyiro tokkiriza gejja omuntu omunene otalo bwe lujja oddukanga wagiraba oyeko beera size yiba naye mukati abakazi abanene abayiikayiika otambula oyiikayiika otambula obunene obwo obutwala bwa bakati musobola kuyitako mu jimu ne mukola ku dduyiro kiki emmere okimanyi olya nnyingi nnyo ogenda why can't you go and do some physical exercise nemukeera bukezi wano nomona kulamba nogenda nokola n'okuuma agalwadde muggwe. Why don't you have time for your life? Spare time for your life and take your life is precious. It has no spare parts. Nebakutemako omukono nebakuwa ogw'omulala era kuba tigufaanagana n'okulyango otali kugwa kuma obulamu bwo. Sase bafiirako kankomaawo naye mbaagaza okubeera mu nsi buli omugenda okikubire gy'obeera mwetooloolwe abantu abalina amagezi abanabongeramu amaanyi beera ng'olina group of friends abakuyamba okugenda